Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala twogere ku nsonga y'okuwola wamu n'okubanja. Ennaku zino waliwo ze bayita app nnyingi nnyo ku mutimbagano. App ezo zirina amannya ag'enjawulo sijja googera, naye app ezo ziwola abantu ssente mwattu, abantu bazijjayo bulungi nnyo. Nze mabegakaawo nali ndi awo nga ndaba nkubira nti gundi yeewola ssente neetusaba omugambe asasule. Ne mbabuuza nti ssente yazeewola wa? Ne bambuulira, ne mbabuuza ssente mmeka, ne ndaba nga ssente mpitirivu zaali ziyingira ddala kakadde. Kati kye mbambuuza omwami oyo yankubira ne mubuuza nti temulina mwawandiika nti era yateekawo nze nti wanaabalemereddwa okusasula nze nina ozisasula. Omwami nannyonnyola awo ne mubuuza nti naye kampuni zammwe gavumenti ezimanyi yaziwa layisinsi okuwola abantu nga tebalina kye babasingiddeyo? Ebiseera ebisinga obabuuza ku bibuuzo bwebityo nga bajjako essimu. Ekintu ekyo ekyamazima si kirungi. Si kirungi kuwola muntu ssente nga talina kyakusingiddeyo. Kyandibadde kikulu nnyo omuntu ono omuwole ssente abeeko n'ekyo kyakulekera ate mukiteeke mu buwandiike. Ssente ezo we zimubula ekintu kino ky'otunda n'oggyamu ssente zo, era naye kijja kuba kizibu nnyo okudduka ne ssente ezo nga tazisasudde. N'olwekyo mbasaba mmwe abalina zi app kuno ku intaneti mugezeko okubeera nga mukyusa ku nkola zammwe. Omuntu oyo wajoyininga app yammwe ne mumukkiriza okumuwa looni nga just ataddeyo nti oba bulaaza we, nti oba ddadi we, oba mami we, oba fulendi we, kiba tekimala. Omuntu oyo kyetaaga mumutegeera, afazaali mukubire ku abo baataddeyo nga temunnaba mumuwa looni. Mubabuuze nti omuntu ono tumuwe looni abataddeyo nti mmwe mujja okusobola okumunoonya ng'abadde abuze. We mufuna abantu babiri nga bakwatagana nga mugimuwa, nga mumanya tujja kunoonya abo kuba be bakoze eki, be bakkiriza. Naye omuntu ono kukimusuulako obusuuzi nga takimanyi nako nti gundi yeewola looni n'ateekayo ennamba yo, tusaba otubuulire ali ludda wa? Kintu ekyo kiba kinene nnyo. N'olwekyo mmwe abalina app ku intaneti mbasaba mukyuseemu, si kirungi ekintu ekyo. Omuntu okuwaayo obuwi ssente ze n'aziwola omuntu nga tategedde bikwata ku oyo gw'awoze ssente, ekyamazima tekiba kirungi, oba nga awaddeyo ez'obwereere. Afazaali tuukako waasula omutegere nti asula wano oba akolera wano. Ekyo nno kyenjagadde okubeera nga mbabuulirako mu abalina zi app ku intaneti kuno, ekyo nga nkimaze. Kakati nammwe abantu mmwe aba bulijjo, ekyamazima abantu bano be tubeera nabo si bangu. Abantu tebasasula. Bw'oba oyagala okuwa omuntu oyo ssente, ekyamazima omuntu oyo abeeko kyakusingira. Newaba mukwano gwo nnyo, abantu si bangu. Ne mukwano gwo asobola okukunyaga omuwe $50, ekyamazima ne mujjamu mpalana n'okukyawa n'akukyawa olw'essente ze wamuwa. Ky'oba olaba waliwo n'enjogera bajjajjaffe gye bateekawo nti gw'owola otudde omubanja oyimiridde. Mukitegeera? Gw'owola oseka omubanja oli musunguwavu. Mukitegeera baganda bange? N'olwekyo njagadde mbeere nga nkibabuulira mubeere nga mukimanya, temwonoona ssente zammwe. Temubanga bali aba app, simanyi bw'oba ssente baziggyawa ze bagabira abantu obwereere. Okuwola omuntu ssente afazaali zimuwe buwi. Oli wajja n'akugamba nti mpolaayo $10,000, afazaali mugambe nkuwadde 5 tozinziriza, genda nazo. Ssente zammwe muzaagale, tewejjaako ssente yo. Towola muntu ssente nga talina kyakusingidde. Ekyo kyakusingidde kibeere nga kinene okusinga ku ssente z'omuwadde. Bw'omuwa $50 akusingira ekintu nga kyakakadde. Omubuuza bulungi nti ozimpa ddi, akugambe nti nzikuwa myezi 2, omugambe sale wa myezi 3. TV eno nja gitunda giggyemu ssente zange. Kimala. Wandiika naye asseeko omukono gwe. Mukitegeera? Mmwe abalina bu bizinensi obwo obuwolaawola abantu, mugezeeko okubeera nga munyweza bizinensi yammwe eyo ey'okuwola abantu. Omuntu ono gw'owadde $10,000 abeeko kyakusingira, abeeko kyakuwa, kijja kuba kikuyambako bulungi nnyo. Kyekyo kyenjagadde okubeera nga mbabuulira. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07777 847 0
emu yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.